twali tusaba ebitongole biramuzi ne biwa mu UNESCO kiragiro okuva mu nsonga z'amasiro. Simanyi bwe tuyinza kukikola. Abateesa bakirowoozezaako banakituwaako amagezi. Otaafuna ebiragiro oba biva mu bantu oba bayinza kuba na buyinza UNESCO bayinza kuwuliriza. Kiteekwa okuba nga UNESCO genda maaso n'okufukyanka ensonga z'amasiro kubanga ekyokusalawo gwokya yakiri mu butereevu. Sebo tweyanziza nnyo Mukulu Kasolo kubanga amasimu gayitiridde wano. Neyanziza nnyo Sebo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Sebo atukubiddeko oli? Alo? Oli Sebo? Tusanze okuwuliza Sebo oba nnyabo tubuulire amannya go ogende maaso n'okuteesa. Bannange abampuliriza agenda maaso n'okuteesa. Ojjeko ne leediyo ye kuli emabegaawo. Abaweereza abalungi mwebale nnyo. Kwendi Sebo. Amanya gange Meja Elly Kigozi. Wadde ndi walako Meja Elly Kigozi. Sebo yo lady ekuli emabega ye kutabula kubanga bwenjogera. Sebo genda maaso kali Sebo. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala batuuliza abalungi. Ngijjeeko Sebo. Nebaza nnyo ku lwa Ssaabasajja Kabaka okubatuusa mu mwaka guno abazaana n'abasajja be. Amina Sebo. Leediyo nagijjeeko taata. Kaakati sirina bingi naye ekibuuzo kya Injiniya Kajimu nange kye kyambadde kaggwa wabula kyaddiddwa bulungi nnyo Omulangira Lukenge. Sebo. Era kaakati nsaba tuteeke mu buwandiike ebigambo bye. Abateesa bangi nnyo sijja kuddamu ku bigambo byabwe byonna binyumye nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale nkyalina puroguramu okutuuka bweneggwa. Amina Sebo oyo abadde Meja Elly Kigozi Ssaabasajja Kabaka awangaale Kabaka wa Buganda. Sebo abadde aw'ekirowoozo kye tweyanziza nnyo tukuwulidde Sebo weebale kuteesa era bwe tunaaba tusinkanye tujja genda maaso n'ebirowoozo ebyo by'olunaku lwaleero. Sebo Buganda tebwasaba genda bwe tufunayo abakubi nga baabwe era nabo tubakwata naye ng'era tugenda tukomekkereza puroguramu yaffe ey'olwaleero naye akuba essaawa yonna tumukwata n'asobola okubeera ng'atuwayo ebigambo bye eby'eddakiika 4 oba 5. Sebo genda maaso n'akazindaalo newankubadde ng'obudde butuuliridde ewejjukerera empinga twebaza omulwanyi oyo eyakazibwako eya Meja Kigozi nti ne bw'aba alibunaayira omutima gumuli Buganda era abaako byateesa n'okugoberera laadiyo. Abalungi abatuwuliriza tusenvula nga tutuuka ku nkomero y'omulamwa gwaffe ogw'olwaleero ogubadde gutunuulira entebe enkulu Abaganda gye bayita entebe gye bayita Kabaka ow'obweru entebe ya Katiikiro nga olwaleero okuva omuzungu bwe yalinnya ku ttaka lya Buganda n'atandika okutyoboola entebe eyo oba naye okugyeyambisa nga tubategeeza bulijjo nti ffe Abaganda tetuddayo oba Abaganda ba leero tukyagaanye okuddayo okunonooza oba okulaba
nti wano bajjajjaffe baakolanga batya. Nebbo abalaba bamalawo Obuganda addayo n'agamba nti wano kitange Obbo teyakola ensobi, yalumba olubiri ng'obudde busaasaana. Abaganda bano tulina kubalya mpola mpola. Bwe tumala obbatta Luweero, amataka gaabwe tujje Bannalwanda bannaffe e Tanzania bo balyewo, bali amataka g'abajjajjaffe. Ate naffe Abaganda ne tukkiriza. Atugambye abawulidde ku byabadde mu lubiri, tempologoma yabadde nsanyufu nnyo olw'okuba alaba Abaganda amaaso moogi. Ku mulembe gwe omutebi ogw'okutebuka abalabe, tukiraba bulungi ku mulembe gwa Danyeri basamula Mwanga, ng'era entebe eno eya Katiikiro yakozesebwa okulaba nga Obuganda buti obwolwa. Naye olwaleero ne tugamba nti tugitunuulidde tutya, naddala nga tutunuulira ebigambo ebyo ebya Jebbi, abamu ab'effumbe twesiwala n'okwogera erinnya Walusimbi, kubanga abalangira batugambye nti bwe kiba nti omulya mmamba abeera omu n'avumaganya ekika, ekyaffe kyo tekiddamu kulya ku bwa Katiikiro. Naye nga ffe tugamba tutya nti teri Muganda asobola kukola Buganda kintu ekyo okuggyako nga nsobole, kubanga era bw'otoba nsobole olwaleero oba munnamukisa nnyo okusemberera Mmengo, oba olina omukisa gwa njawulo okubanga osobola n'okwera mu ofiisi ezimu e Mmengo bw'oba toli nsobole. N'otunuulira amasiro nga tegannaba kuzimbibwa, emyaka ekigenda okunuukiriza 2. Kwegamba Abaganda oba ebika byonna byaggwaawo 52. N'owulira Abaganda nti bagenza okwaniriza mmeeya ava okulamaga ku masiro ga Nabbi, naye teriyo Baganda olwaleero basobola kwekalakaasa nga mu lubiri mulimu Bannalwanda, nga n'abantu abasiige okuva mu bika bagenda kubafulumyamu. Tewaliwo asobola kukuŋŋaanya abantu abo ng'omuntu akuŋŋaanya abantu abagenda okwekalakaasa ku lwa mmeeya. Tisimanya Besigye yakoze katemba ne bamukuba engalo. Tulabye nnyo fe abakkiriza oba nze akkiriza mu ddiini ey'obusamize, amateeka gagamba essinzizo lyaffe oba ly'oyita essabo mulizimba olunaku olwo lumu, ne mulibaga, ne mulikuba ettaka, ne mulisereka, olweggo ne musinzizaamu ng'emateeka. Naye amasiro g'abassekabaka abaalwanirira Obuganda ne tugalekera UNESCO, ne tulekera ebintu ebya Buganda ne tubirekera Uganda empanga obupanzi, olina ajja nakyeyagalira namu.
nakujerega nokujerega nti gubyogera tobimanyiiko kubanga byabataasoma. Uganda gye bamanyi ku maapu yonna yonna ne tumubuuza nti ku maapu yayingirako ddi, Buganda bw'atandikawo ddi, Sudan gye babadde batamanyi ku maapu kate bagimanyi. Naye ng'ate kwegamba ebintu bino oluusi obitunuulira n'ogamba tulina omulimu muwanvu ogw'okukola. Muganda wange Mutabaazi, Ssebo neyanziza nnyo, Buganda tebwasabwa n'ebigambo ebyo ebikutudde mu kifuba ne bikuzitoowerera, naye nga gy'emirimu kirowoozeeko, beera ng'obirowoozaako kubanga tulina obituukiriza, tulina okubikola. Twebuuze